nnyo kansolinga abakyala n'abaami families mutambula n'okumanya era abantu bangi abakugoberera naye bwe twogera ku bufumbo bw'abalokole ensangi zino obufumbo bw'abantu b'ebweru bo bamanyi bw'abalokole bokka kubanga ffe tuli mu church naye n'eri ebbali obufumbo ensangi zino ku scale bumenyeka nnyo kiva ku ki kiva ku bakyala kiva ku basajja basajja be balina obuzibu bakyala be balina obuzibu tubulire mukawo tukansoberera kye tulina osooka okumanya nti sitaani ali against it obufumbo kubanga obufumbo mu ntandikwa Katonda yabukola nga atonderamu abantu abalala to go and procreate yagamba go and multiply so we procreate yatonda omusajja n'omukazi n'abaleeta n'abawa obuvunanyizibwa okuleeta abantu abalala mu nsi so obufumbo ojja busanga nga sitaani abulwanyisa mu ngeri emu bisiyaga you will not procreate kati mu kubulwanyisa tajjanga ye tetugenda laba mayembe ge agenda kugira mu bantu so abantu be badestroyinga obufumbo be bagala okutta ekifaananyi eky'obufumbo wadde kikyaliwo era togambanga nti kubanga Makula alemereddwa nange nemereddwa si bwe kiri oyo muntu omu so ekimu kanzire mu church mu church ekimu ekimenya obufumbo nsonga etutwalayo tugenderayo nnyo ku pressure eya mukyala Musumba Dora nkulabye ne brother gundi bati temufumbiriganwa Dora emyaka ng'oli ku lujja lwa Yesu azifye Yesu akugobyeko emyaka gikuleka so there is that pressure from church church njigattemu abazadde njigatteko society eri ku social media ne bano betubeera nabo myaka 2 mwena and everyone is saying Dora eyo pressure esindisa abaana mu kintu kye batategeera so while there bakizuulirayo nti si kyekyo since yeyeefuga they will work out so nosanga nga pressure ekyokubiri ensonga endala eyinza otwalayo abaana mu church it is sex baagala this legal sex mpulira legal sex kubanga mu church tugamba abstain till marriage naye ali myaka egy'omubiri gw'ogubanja mpulira afuna ages afuna because kyabutonde okubanga oyagala okwegatta kyabutonde kati ages bwe zisukka waliwo abeekuuma togamba kyabutonde gye bali abeekuuma tegubanja nze nnabendaba nga tegubanja waliwo abamu nga tebeekuumye nga baakyawa ekitiitibwa omusajja nga tebeekuumye bwekuumi alina kuwona era bw'anaawona ajja zifuna so bw'okyawa omusajja system ogiggala mentally naye omuntu alina omazifuna kati bw'azifuna since church emugamba abstain naye ate ayagala kwegatta nkoze nti abalina kumpasa kati ng'ayingira obufumbo akaboozi style zonna zimalayo mu mwaka ogwo oba ne expectations tazifunye style nga lipira nipira mpulira yes sex styles zonna ze yalabo bazaawulira ze bamuyigiriza ekinene myezi 6 ng'ozimazeeyo obwa komando byonna bye badde okola nga biggwayo kati ogenda olaba obufumbo osobola obeerawo week naku 3 nga teweegasse nga otandika okwebuza ki ekyali kikutta yet wali olina practicinga kye bayita fruits of the Holy Spirit Galatians 5:22 self control kiwali olina okupracticinga Katonda nga akuyigiriza kati gwe n'opapa n'ogenda ofuna legal sex amazima bw'otuuka eyo ng'akabozi tekakyanyuma ogenda fuluma kati waliwo bano abagenda mu bufumbo kubanga Makula afumbiddwa ansooka atya Dora ansooka atya mwana kankole ku bintu bannange bagenda olaba mikwano gyo gyonna gifumbiddwa oli kuki family ekutaddeko pressure ebitabo byoyagala okujja oli n'afumbirwa lwa pressure n'atuukayo ng'omuntu amwagala abala mufumbiddwa status Dora n'omuwasa kubanga Dora alina erinnya ne weerabira mu bufumbo mu kisenge kyo toli na Dora Jimmy's olina Dora Nakabugo asobola okubanga tanaba nga agenda kwebaka ku TV ajja ina makeup Dora Jimmy's ku TV balina amateeka ge bamuwa olina okubeera smart ewaka Dora n'alyoka yambala n'ateekako ekibonnet ku mutwe talina makeup ayagala bambi abeerenga olususule Dora ewaka n'ajjamu akaleega what falls in love with the Dora Jimmy's ku TV ku TV kati essaawa zino omuntu asinga okuba gwensaasira ennyo mu Uganda bamuyita Pastor Wilson Bugembe alina challenge eyaba amwagala nga ye
n'amwagalako status. Yeah, sure. Kati oyo bw'afumbirwa wa status Bugembe n'ageza avaayo sorry ekitiibwa kye Pastor Bugembe bw'ageza n'avaayo ensi emujajinga nga temanyi nti ono eyayingirayo eyamufumbirwa yanoonya status. Ewaka Pastor Bugembe akola ensobi ng'omuntu. Pastor Bugembe asobola okukubogolera ng'omuntu. Asobola so ogenda osanga ebyo bizze ne waba so kati problems tulina okuzizzaayo lwaki abantu baawukana. Ekibuzo kiri nti lwaki baafumbiriganwa.